Uganda ekyalimu obunkenke obwa bbomu naye president yawadde assurance nti abo bonna abagenda mu maaso okuteekawo obunkenke bonna bajja kukola. Kale tugenda tandika bwe tutyo bannayika bakulamuseeko tulabike nga tusimbula ate enkya ya leero. Mikwano nsuubira nti oli bulungi, amakya malungi nnyo, n'olwekyo nawe tandika olunaku ng'oliko akamwenyumwenyu ne Mukama Katonda anaakukola obulungi obutali butono. Nise na Bwire ndiwe Busitema district ye Busia mbadde hamuno mwesi mwebale hutuda abaana bengo abaraga bashange ebiha bino basuubira okubanga musingiire nga mwanjire okubanga mubona mutye nga lumu kyokoonya amabeesa abahadde mwebale otulera nendaba ndi mwesimba hesaho mukyedinyeho. Olunaku lugenda kuba lwa Sunday tugenda ku Canaan Land okusaba kwa kwebaza mu lusamya hubola huti kukyokwebaza omulongi byatuberese bingi n'olwekyo baako ne gwogamba mutuukeyo mwembi ate Mukama Katonda anakikuweramu omukisa. Faruk hao heseho ate kukyemberire ne program yefe eya Omusunsuzi gamba heseho hamba heseho mwasizo mutya mikwano gyaffe abatwekomeddeko program Omusunsuzi tuba tugwemala okutuusako ensonga butatebe zitambudde gwafunye obuzibu tugamba kintu kimu tewali kyosobola kuba nate ng'okola okujjako nga wekute Mukama Katonda jjukira ewatali Mukama Katonda bakume ekibuga bakumira bwerere kitegeeza kinti yekka asobola okuba nate nga akujja mu mbeera emu oba endala abakedde okukola bagenda okukola. Good morning program Omusunsuzi. Abahadde baba bakyebase abaraga tuba tuwayingiddewo dda simanyi abakadongo kamu ate bo baddi abaraga tuba tutandise abahadde sitegeesa mukadde anti naye bengamba nti bakyebase abaraga tuba nga muzeeyi yagambye nti January amasomero gaggulawo saawa zino kati bali mu kunyirira basala magezi butya bagenda okufuna akasente abaraga simanyi bakisiraga bano bola banguhwa kati banguhwa be bajjajja wandigambye nti bajjajja be bali yagambye okusanga eka 10 n'okweyongerayo ni abo banguhwa bano abaataano ate yoyo gwe tugamba nti nguhwa oyo yabeera jjajja mutuluba eryo ate bano abaataano be yagambye nti bo batambule bagende gye bagemera. Ennaku zino mugamba mbu boosi babaraga emyaka 5 tubala be basimba layini okufuna sente z'abavubuka eyo ba permanent youth nga ye yalemeramu yasigala nga muvubuka paka naye nga kirabika kityo omukadde okudayinga omutwe swaga alina okulwanyisa embeera myaka nazikononga envi kyeki nazikononga envi kyeki envi kyekiraga nti otuluddemu ate kitegeeza ekyo osanga n'owaabiri nga alina envi bagamba za kikazi ava kwezo ez'ekika tugamba giri eri mu mutwe atuusiza emyaka naye anyway oyogedde ku mwezi ogwa Novemba naye nga bulijjo bannaffe mu ggwanga erya Rwanda omwezi gunene gugenda kubabeerera bize nnyo waliwo kye batandikawo bakiyita Connect Rwanda Challenge bagenda bagabira abantu smartphones wano nga bwe muyaayaanaye bo kati awo obusimu babukwata bukwasi ne bagenda nga babugabira abantu abatayina be bagamba nti bankuseere fe wano bali batuwa mitwalo 10. Enteekateeka eno eggwanga lya Rwanda ligamba nti egendereddwamu kulwanyisa kirwadde ekya COVID-19 n'ebyo byonna bye yaleeta mu nteekateeka gye balina ey'okudda ku mitimbagano ba online okubanga eggwanga litambula kati bagamba nti kino kigenda kubazobozesa okubanga emirimu gineno gitambula bulungi. Omwezi ogwa Novemba bateeseteese essimu eziri mu mutwalo gumu mu 14 ze zigenda okubeera nga zigabwa eri abalimi n'abantu abalabwe batyo abali mu bwetaavu just batwala essimu. Naye ababodaboda kikikyo ate bakoze eki nalengedde jjo omusajja wa boda bamuwadde oluyina empulira nga nange muli nfunye obuntu obumansuka mu mutwe ateekwa okubanga yabadde mu nsobi naye ati kyembuuza nti bodi lwe bawulira nti wano tolina kuyitawo olaba abantu bonna babasibye naye gwe owalaze empaka nti twala omusajja bamuwadde oluyi kati olulaba oluyi lwe bawadde omusajja kuba ne bwalujjukira kati afuna ekirooto ekyentiisa. Katulabe embeera bwe yabadde ebitundu ebyawali akamwesi olunaku lwajjo wabaddewo threat eya oba scare eya bombing naye basanze nga basibye oluguudo okumala essaawa eziwerako naye ndowooza abantu bateekeddwa president kyogedde bulungi n'agamba nti ekyo kirungi nti bwe walaba kyonna kiweekengedde kulabika nti otuukirira abakuumaddembe oba bakwatibwako okugenda mu maaso okulambika ensonga eno. Abantu abandese nga si kyalina kyakulowooza be bannaffe ku luguudo lw'Eggayaaza babadde bateebereza okubaawo bbomu bitundu by'ekyebanda mwaka mwesa kaakati bagambye nti poliisi etumalidde obudde esibye oluguudo tulina ebyokukola kasokatulagera omusajja ono baddala lwali lwetaagisa oba bamukubye lutono
kidde mu kifo kino nga poliisi yatuuse dda era ekisazeeko abatalinaawo mulimu ne bagobera muli. Owa bodaboda awalazizza empaka abeeko we yeenyigiriza ayisiddwamu MP era ne yeetonda. Abakulembeze basabye abantu mu kaseera kano okubeera abeegendereza n'okukwata ebyokwerinda nga kikulu. Twala oyo kati owa boda abakufiira awo ng'afa. kale owa boda yakoze ensobi bbiri. Ekisooka aweesa abantu babiri babagamba kuweeka muntu omu yekka si weewaawo. Kakati ate ekyokubiri asalinkiriza okuyita we baganya abantu okuyita olwokuba batebereza nti waliwo ki naye ate wali watuukidde wali babadde baddemba okumugamba nti sebo parking awo naye tosobola kuba muntu naye ng'olengedde abantu nabayimiridde wali oliko ki ekyenjawulo ekikutwala ogenda owala. It is okay abalengedde we bali bayimiridde naye ate kyabadde tekyetaagisa mu kubanga owa bodaboda kajibe nga wa miaka 18 n'ow'emyaka 45 abeera ku bodaboda empooka zitemufuwa ku mutwe bw'ati obwongo amatu kasitaganya ogogamba ekigambo obwongo budda ku level ndowooza ya kyana kito. Ekisooka yabadde atisa abantu babiri ekiteekizibwa amateeka. Ekyokubiri nga kato bubeera buntu bukulu obwo kabeera just kakozimba naye nga bodaboda bo nga bo balina obuzibu bwabwe. Ekisooka emyaka gye beera mito nga bba abantu mu ndowooza yaabwe. Ekyokubiri omuntu watula ku bodaboda nakwata ekiwubira alowooza nti azze buto netegeera yendowooza erina kutambulira awo. Ebiseera bisinga owa bodaboda otamugamba kyakola yakutomeza busomeza kkiriza bagana in fact ekyewunyisa n'okuwunyisa nti n'abasaabaze komyawe balagatulaba oluyo tuludemu bulungi n'abasaabaze ababadde bali ku peki nga nabo baganya okwetegerera balabe eri bano abo basibyeyo baabo batunulire. Agenze ne mu makkati wennyini abakuumi we bali kakati awo we bandimugambidde nti sebo boda kolaki naye okumulinda atagikyuse avuga olyoka omuwutula oluyi omusajja abakufa. Omusajja oyo kakati olubirizi we lubeera lwamenyese wadde yabadde mukyamu oyo afanda ateeka omujjanjaba. Owa bodaboda kyezizzaako nga y'omuntu kyekyabadde eky'obuntu nti wamulabye endowooza engeri gyafukamiddemu okwetonda. Si kyabuntu yabadde takyalina choice. Yalibadde tatuuka naawo yabadde kyawalaze empaka okugenda okuvuga ayite mu basajja alaba banne bonna bayimiridde. Kiki ekyenjawulo kyabadde kikyamu owa boda kye yakoze naye ate kikyamu nnyo okumukuba oluyo olwenkanidde awo ng'ali mu kuvuga. Kyabadde kituufu nga wali eri mbalaze nti omusajja ababadde basobola waneene aba traffic bwe babeera ku kkubo okwe nga baagala kukwata aba boda beerwaneko bakole ki balina engeri gye bavumbakatira boda eyo n'agikwata bwe nti oli ne waaba akoze ekitagenda kukola ki. Aba bodaboda be bantu bebayimirizanga n'omukulembeze w'eggwanga agenda kujja ayita mu kkubo n'omulengera nga atwala baddukira ku motoka za president. Abamu abatamanyi abategedde president abayitawo bayimiriza emmotoka okumala eddakika nga 3 naye bwero balengera nga awalaze empaka mu kampeyini nga bagoberera muzeeyi kakati awe wali obuzibu bagende n'emmotoka za president. Aba boda tosobola baawula ne president waabwe. Ekyewunyisa nti bw'olaba embeera yabadde egenda mu maaso yabadde ya bwerinde bamugambye togenda ye nga ye olw'omutwe omunene n'asalawo agende bamuyisaamu akayinga ako akamuyisiddwamu. Mukulu Faru abantu bano bafuna training akuba oluyi n'owulira nga akusiza ebbalafu ku mutwe. Basaasire bakola ebintu bingi balina bingi ebalowooza ng'ogenze maaso n'okuba nga omuprovokinga kikyabalina okudirira ekyokumukuba nagwa ku ttaka yes kyalaze ekifaananyi nti oba oli awo tekyabadde kirungi banne balengera abala baaba bayimiridde bonna balinda ekigenda mu maaso. Kakati olaba aba bayimiridde ate bamwaga twala kati olaba aba bayimiridde abakuyitawo bw'ati nabo babadde bagoberera aba boda balina tendensi tibatuuka eri yabadde enkesi era bakugenda bw'eti nabo bandikoze eki bandibadde bagoberera naye bannange kikyamu owa bodaboda kye yakoze naye ate tukkirize nti n'ebikolwa binene ebimu ebikozesebwa abakuuma ddembe bityoboola eddembe lyange ne nze bwe mba mmenya etteeka oba ng'olina kyonte waliwo embeera etuuka nga yo n'ebyeddembe ly'obuntu eriryo terikolawo. Kati bali bonna nga tebamukuba yabadde bombu skeya bali bonna nga tebamukuba eyinza okuba nga etwala abantu
abasukka mbameka singa abadde nga ddala kituufu gyabwatukiddeawo omala galeeta buli omu yeesega kgenda kuvaawo gy'oyagala okuba nga ogenda infact kumanya omuvubuka oyo ajoga n'okujoga booda bandibadde bagimugirako wali awo yabadde agenda kuyitawo kwa abasajja bola abakutte oyo mukyala afande infact bw'osanga ziri ensi endala bayinza n'omu kuba amasasi nga balowooza olusi yayina gwoyingira otya mu mbeera bweti bayinza ogambakwetuusizamu esooka bakutte ebisawo nga bawo babiri bamenya amateeka bakutte ebisawo to make it matter worse nti abakola bomu ku butembo bwetuze tulaba babadde batambulira ku kibuga ekya pikipiki eyo boda babadde basobola ogikwata awaawo nga ne bamugyako ne bamugalamiza ne bamukalakata embooko ze naye nga si kumukubira ku boda abadde bomu awo badde bamaze okumwetaasaako yabadde amaze okukakkanira awo mbu yagambye mbu omusajja amukubye kabaawo terwabadde luyi nagambye dda nti abantu abakuba oluyi n'owulira nga akutuuzizaako beddeko omusajja ankuba akatayimbo naye njagala kusaba bannayuganda nti tukuume obukakkamu nalabye abantu nga batandise okuyomba poliisi etumalidde obudde obwedda basibye oluguudo oli kasasiro si bomu si biki kati osinga yabadde bomu tujja kumalamu olaba tubadde nga tuneenya abasajja bano nti tubayita ne balwawo kolaki okujja ate bazze babeeko ne kyebeekebejja ate mutandika gamba nti babamalidde obudde basibye oluguudo bakoze eki embeera eriwo mu ggwanga mugiraba bulabi nti kasasiro we yabadde awo embeera yabadde si ya bulijjo engeri gye bamudampinzeewo okumanya abaana ba bodaboda bazibu kimuka kirukulwa nakiyinza okuba nga kyekisebe kiti mukubo kiri mu kuweta ye n'asalawo avuga ayite bwatu wansi ate bebavuzi ba bodaboda nga kuliko omusaabazi naga akutama n'omusaabazi naye n'akutama omugugu oba omusaabazi omuntu n'akutama bwati amuyiseewo be babaana ba bodaboda okumukuba okugwa kyekyabadde ekibi naye okumukuba ng'avuga kyabadde kikyamu babadde wali eri wababeereddeko abadde tayinza yabadde alina okuba nga abonerezebwa talina erementi atisa abantu babiri ayita mu kifo ekikyamu kati mumugyeko booda mumuzze wali mumukalakata embooko ze kyamugwanidde wa booda era bakubye nakatono bakutwala obeeko newoosula bagende bakwekebejje bulungi ensi endala ku nsonga y'okutegulula bomu ate nga gwokyasigala ovugojja bakubirawo amanda anyway kyekyabadde wali ku akamwesi yabadde bomb scare naye bagenza okwetegereza nga tezabadde pampa na bikuta byamatooke yabadde mu kaveera akabadde isolate naye ng'oluyiddo lwabadde lulungi nnyo lwabadde lulungi naye lwakoleddwa mu ngeri nkyamu lwadde lwetaagisa mu mbeera gye twabaddemu waakirika bakuba oluyi okusinga omukuba bomu n'abatuuze okukuŋŋaani kubanga ndaba abantu bakuŋŋaanidde buli omu yeesega addayo gy'ava n'okukuŋŋaana mu mbeera eyo ndowooza abantu tulina okumanya ekintu kya bomu si kantu katini nti bakasuka jjinja kiyinza okubatuka ne kibamalawo mwena mwena ndowooza abantu batugamba nti bomu kyandibadde kyankizo okwesega okudduka obuddusi mulekere abakugu makulu ogwabo yensonga kali akabwako oyita akato naye ng'obwongo bukulu ako kebasoosezaayo kasobole okuwunyiriza bakasoosa kawere ne bakatraininga embwa ezo ndowooza mu uganda tulina ebika bitino okusinziira ku balunzi b'embwa omusajja oyo babadde booda bagikwatira wali naye raba yakubye olubirizi kuno omusajja wattu akola mmere ya leero kisingako okwejjanjaba okusinga kati awo yeetonze awunze n'okuwunga kagende atujjanjaba olubirizi okusinga okumubwatiraamagye mu lukufu naye nga ye oluya luwuliddemu lwabadde si lwa bulijjo lwavuze ng'akatayimbwa anyway katuyongereyo mu nsonga ez'enjawulo ezatambula olunaku lwajjo eyo skeya yabadde wali akamwesi netuga byebyo bya bulijjo era president yagambye nti kimulengera kyonna kyonna mutegeeza abakulu ekatero kyakusatu ndowooza waliwo ekyasooka enamasuba bagenda okwekebejja bakiblastinga kyo bagenda okusanga mulimu ngoye z'abasajja ekyaddako kyalimu owino bagenda okukeberera mwalimu mandaazi na chapati kati kyabadde kirimu pampa z'abaana nabikuta by'abato awo tusabire abakuumaddembe obutaggwamu maanyi kubanga abamu kati bayinza okusuula ennanga nti abyo ebya bulijjo bye bulijjo kati tubegayirira bwegayirizi ti munnange temuggwamu maanyi muyinza okuba nga kwolwo lwe munaagamba nti bya bulijjo nga bwe kiyinza okuba naye eggwanga erya sudaani ebyayo nno bibi world bank nayo yayimirizza obuyambi oba ensimbi ezibadde zibaweebwa omukago ogwa african union nagwo gwagambye mugira mulindako mwetereze munadda edda jukira nti ebyo byonna byonna tubyogera kati nga gye buvuddeko n'eggwanga erya Amerika
lyavaayo nalyo ne ligamba nti atuyimiriza ensimbi ze tubadde tugenda okukola ki okubawa. Ensimbi zaali nnyingi nnyo, zaali bukadde 700 obwa dola, ne bayimiriza ensimbi ezo okuba nga zitwalibwayo. Embeera eyo egenda kulekawa eggwanga erya Sudan, nze naawe, naye buli omu alitunuulidde agamba nti bamale okukkaanya. Abasinga bagamba nti baagala civilian government ebeere nga nate eddizibwa mu kubanga ekakkalabya emirimu gyayo. Bwetugendako mu ggwanga erya South Africa nate abakulembeze naddala mukulu amafuusa atwala eggwanga erya South Africa yalagidde Parliament ekole enteekateeka egendereddwamu okulaba nate nga bateekawo obukuumi mu nteekateeka ezigenda maaso mu kulonda obukulembeze obw'enjawulo. Kinajjukira South Africa mwalimu okwekalakasa kati n'okulwana n'okutali kumu. Agamba nti ekiseera okusobola okulaba nga bateeka abasirikale mu kulaba nate nga banyweza ebyokwerinda nga balonda abakulembeze mu municipal ez'enjawulo sakati ne bameeya. Agamba nti enteekateeka eno ey'okuteeka abasirikale mu bitundu ebitali bimu abali okumpi mu Mutwalo Mulamba bagenda kuba nate nga batandika olunaku olw'enkya, era nga ennaku z'omwezi zigenda kubeera 3 fe tujja kuba tujaguza emyaka 7 nga tuli mu nteekateeka ez'okuweereza nga Salt Media nga bagamba nti abasirikale ate abaayiriddwa mu South Africa mubeere nga mwamuka. Kinajjukirwa mu kulwana okwali kugenda maaso n'okwekalakasa kwa Jacob Zuma bwe yali nate nga akwatiddwa. Abasirikale abali okumpi emitwalo 2.5 be bateekebwawo okusobola okulaba nga bakuuma ebyokwerinda. Ramaphosa agamba nti mukulu Ramaphosa agamba nti ekyaliwo last time tegala kuba nate nga obaoliawo addamu okukiraba nga kyekiseera okusobola okulaba nate nga batebenkeza ebyokwerinda mu ggwanga eryo. Banafu aba Facebook bakyusizza erinnya, tebakyagiyita Facebook kati bagiyita Meta. Meta ekitegeeza beyond. Kigambo kya Lugiriiki kitegeeza beyond. Naye nga mu kino gwalina account ya Facebook egenda sigala ngeri kyekimu, individual account eyiye ojja sigala nga okyakozesa Facebook, naye nga company name batwebuuzizzaako ffe nga baani abagikola nedda si abagikola bali bagitukolera abagibakolera bw'okola ekintu n'okita ne kigenda ne wabaawo wakikozesa oba akiddukanya kati kitegeeza nti bakwebuuzaako ddi nga bagikola. Kati olwo singa tuweekalakasa ne twesulamu jjulu ne tulekeraawo oteekako data. Ojjukira juzi wano ne bakyankalanamuko ne batugamba bafiirwa ensimbi ezitali ntono. Kati kitegeeza nti tuli kitundutundu kinene nnyo. Naye ngera ensonga ezo ezibiriddeko era okukyusa. Akakyala kali bye kagenda maaso akali akakozi si kakyala omukyala Francis Hodgin, ensonga zagenda maaso n'okwabya ebyama bya Facebook byebisinza okutaataaganya empeereza yaayo, negamba kino kyekoze kerabike ng'ekyusa obuweereza. Abagamba nti omwaka ng'ogujja eyo basuubira okwongeramukko, naye nga bino ebirala bisigaddewo Instagram, WhatsApp ne Facebook. Gwenge Facebook agina yo ejjasigala ng'eri Facebook, naye nga company name nga yo yevudde ku linnya erya Facebook okubanga eyitibwa kati Meta. Kati subira endowooza kano ka Meta kana ka Facebook gye bujja kanaavaawo logo kagenda kukyuka, kalogo kagenda kukyuka ak'ekitabo kitubale tumanyidde. Waliwo kantu kalinga kasaku kalinga 8 bwe kati kebakoze kalogo kebagenda okukozesa kati ndowooza ne wali eri gubona logingangamu individual account ejasigala ng'ekulaga kino, naye ndowooza with the time nayo kijja kugenda nga kitransitinga mpola mpola. Mu ggwanga erya Kenya mu bitundu bya Kakamega namukadde wa myaka 98 okusinziira ku byannyonnyodde abakuumaddembe awamu n'abatuuze agamba nti zaabadde ssaawa 8 ez'okumakya. Evvubuka lyataategedde mannya ate nga tajjukira face ne limukakkanako ne limusobyako lyamutuusizzaako ogw'obuliisa maanyi. Si mulundi gumu gwokka, wabula omuvubuka ono yakabasanyiza nga jjajja ow'emyaka 98 nga bwawummulamu bwakomawo. Jjajja annyonnyola n'agamba nti yagezezzaako okwerwanako, bambi essajja lino nga ly'amaanyi nnyo. Abatuuze baliko gwe bagezezzaako okusongamu. Poliisi negamba nti kakati ketandike okunoonyereza ku nsonga eyo, naye jjajja ow'emyaka 98 n'ojja ruuto esooka n'owummula kibinya ekyajjajja tuganye nti biragalalagala tebamulekedde lukizi. Naye anyway kale tukatweyongereyo n'ensonga ze zimu. Yali gavana w'essaza erya New York Andrew Cuomo, ate emisango bagifayirinze era emisango gya kabasanya bakyala na kubatigaatiga. Omukyala yali amwesimbyemu Britain komisa omujjukiro oli yagenda maaso n'agamba nti omwezi ogwa Novemba nga 17 omwami nagenda maaso bw'naamutigaatiga amabeere. Andrew Cuomo kyeyakola kwe kulekulira ekifo ekyo ekya kubeera osaza ne baleeta omukyala yali omumyuka we. Kati bamuguddeko emisango, bamwagala agende mu kooti olunaku z'omwezi 17 Novemba guno omwaka okutandika okwewozaako emisango egyo. Naye nno omukyala avuddeyo amannya ge baganye okugateekamu
eyafayirinze omusango ogwo tebagala kutaataaganya bujulizi naye ng'ayo omukyala agamba nti omukulu ono bwe yali ku maka ge agamu mbu alina enkwata gye yakwata omukono n'agwisa mu bulawuzi ye. Yali maka gani? Ani yali maka gani? Omukyala yali maka ga gavana. Ng'akimyeyo ki? Ndowooza waliyo emikolo egy'enjawulo egyaliyo naye mu mbeera eyo mwaka nno guwedde yali mu kisenge mu Desemba omwaka oguwedde 2020 bw'omukulu ono alina entigaatiga gye yamutigaatigamu era ne bwe yabeeranga ku woofiisi bano basekutera baalitanga caayi mbu alina engeri bakita groping mbu nga abakwata against their will ate nno emisango egimuguddwako singa ginaamusinga abeera akaligibwa omwaka nga mulamba aniwatedde touching eyo. It's a misdemeanor, si musango gw'amaanyi naye endowooza si musango gw'amaanyi misdemeanor just olaba wano mu Uganda just gropping wamukwatako naye sebo sentence nga mwaka gumu ekintu kasita kijjamu okuvoola ekitiibwa ky'omukazi tekiba kitono. Wano mu Uganda tetuli bamativu na ngeri ebyaffe ebikwatibwamu oba oyitawo olina mubikola mutya bannamwe babikola batya kakati n'olaba abandi oba oyitawo balina engeri gye basiyamu abakyala bamu bagenda babakoonerera bagenda bakola ki ebyo byonna byonna ebikolwa bivoola ekitiibwa ky'omukyala ate biteekeddwa okuba nga nabyo byebimu kubiweebwa mu mboola evoolebwa etya nga gwetadde mu mbeera omuntu akuvoola. Okimanyi nti kati mu Uganda n'owa Gomesi bamusiiya kiba kizibu naye nga kisoboka kiba kizibu naye nga kisoboka ate kijjawo kiri nti era kiba kizibu era nno ekyo kyekyaleeta ennongosereza gye bazzaayo sexual offences bill nga baga nti omuntu ne bw'okola kagaloko oyinza obba okola bibyo ng'ayitawo n'aga nti ono yankoze ebintu ebyo yantadde mu mbeera esedusinga mu nsonga ez'omukwano naye ebyo bikyagenda mu maaso etteeka baalizzaayo okwongera okulyekebejja and president yagamba why mulimu byesitategeera bulungi mwongere okubitereeza abasajja baba basalidde ebibonereza ebikakali oyinza okumutunulira gwe n'otemya eriiso lyo naga nti wuuna abadde alina byangamba mugatemya mutya kati wano nga sigamba nti olina oyinza okumuwulitawo n'otemya eriiso munnange ebintu bizibuzibu. Bannansi okuva mu ggwanga erya Kenya abagudde oluzungu okugenda okukola ebungereza bayagadde kuba ma oba tebaali tebalumanyi anti kakati ekyo kikummisa omulimu gw'okujjanjaba ogenda kujjanjaba bazungu kasitoba interview esooka bannange abazungu kati tugambe nti batuwa naye ng'omukono guli bwe guti abantu baneno bateeka omukono ku ndagaano ekkiriza bannansi b'eggwanga erya Kenya okugenda okukolera wa Bungereza ababa tebalina mirimu kati bakuŋŋaanyizayo bannansi mbu 3 naye bagenda obbawa interview 10 bokka be bakoze eki be bayise oluzungu ekitegeeza nti bano bonna ebirimu bannange okujjanjaba wano nga bali bagenda kuleeta abacuba bali bagenda communicating tebajja bakyeka nabo bagwa interview yaffe anyway tugenda genda kwa olumunda mu ggwanga lati Uganda. Minister Peter Ogwang onono akoze enteekateeka zagenda maaso n'okuba ate nga anyikiza okulondoola ensimbi ey'omi w'omusolo atambudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Yagenzeko ebujiri eyo yakutte abakungu ba gavumenti 6 balambirira n'abateeka nate mu mbuzi ekogga bagende maaso n'okunnyonnyola lwaki bakozesa ensimbi z'omi w'omusolo mu ngeri etagwanidde. Mu bo abakwatiddwamu abaddemu ne OC wa poliisi ya Remba Police Station era nga wetwogera naye kati atemeza amabega wa mitayimbwa. Enteekateeka enaze aginyikiza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo yagendako mu disitulikiti ey'Eruweero n'agendako e Namutumba era nga ate akyatalaga mu bitundu by'e Busoga. Ndowooza kino kiyinza okuyambako ku bantu abakola emirimu mu ngeri etagwanidde naddala aba gavumenti okusobola okulaba nga abalinnya ku nfeete singa taggwemu maanyi mu ndowooza yange. Mukulu Farouk minisita yetegereza ekintu ekyo olunaku lweggulo mu puroguramu y'ekiteeso kyo waliwo eyakubye essimu ku Salt FM neyemulugunya ti abamu minisita abatannaba nakubuka disitulikiti ndala nga bafulumye dde ekkomera naye minisita ofisi jazzeemu nga balika ebaddemu abantu ab'enjawulo naye tuteekeddwa okuba nga tumulamuko omulala wa Salt TV tukyagenda mu maaso Omusunsuzi ye program gy'oli mu saa 12 paka saa 2 ez'okumakya tutunulira ensonga ez'enjawulo eziba zikoze amawulire nga bwe gatambudde munda mu ggwanga ate n'ebweru waago. Olwaleero eggwanga erya Russia ligenze mu ggalo partial lockdown ddala ekibuga ekikulu Moscow ensonga ya COVID-19 ekirwadde kyongedde okutaama mu ssaawa 24 zokka bafiiriddwa abantu 1,159 nga kibi COVID-19 ayongedde okuba nga ataama kye basazeewo bagambye nti amasomero restaurant n'amaduuka amatonotono gagenda kugendako mu ggalo okuli partial
just katonotono okumala ennaku nga 9 n'abakozi babawadde ofu ennaku 9 bagende bawummule olw'embeera nti ekirwadde ate mu ggwanga erya Russia kyongedde okutaama. masiki bakyeka tebazettanira nnyo okutwaliza wamu babadde bakola buli kimu kubanga Russia asemba okugenda mu muggalo yali between May and June omwaka oguwedde ne baggulawo naye ekintu kyabatabuseeko obutabusi okyogera balina ndowooza emiwendo egya COVID-19 bakafiirwa abantu ng'emitwalo 23. weather yabwe yakyuseemu kubanga tulaba nti abantu mu Europe ebadde ebitundu ebisinga bibadde biri mu winter kati neeyisa yaabwe eyambako akawuka kano okutambula bo babeera babuuza ffeno tofukamira eri bo banywegera so kakati bw'otunuulira engeri COVID-19 gyatambulamu bagamba pulezidenti yatunnyonnyola n'agamba nti akamwa kano kakola olwoya so kakati ndowooza ne kalica yaabwe nayo balina okukikyusaamu. Kale byebiri mu ggwanga erya Russia. Mu ggwanga erya China waliwo ba students kitegeeza nti baana basomero bakubye Apple mu mbuga z'amateeka nga babalanga ki bano babalanga okuba nti babaguza iPhone 12 nga teriiko kyaja kye bagamba nti kimenya amateeka era mbu kyali kikolwa kya bulimba oba obulyazaamaanya baagala baliyirirwe ensimbi si za kyaja zokka wabula n'ezo mbuze basaasaanyizza mu musango guno si gwe mwaka ogusoose si gwe mulundi ogusoose bannaffe bano aba Apple okubawawaabira ku nsonga y'emu waliwo ne munnansi w'eggwanga erya Brazil omwaka guno gwe nnyini eyawaabira Apple era nga agiranga omusango gwe gumu okukakkana nga bamuwadde obukadde 2 obwa $2 mu nteekateeka eyo. Naye wano mu Uganda osanga ne bakubuza ekintu omala gagenda n'ekyo kye bakoze eki kye bakuwadde bano bagamba nti nedda okubanga packaging yawandiikibwako nti kyaje yeteekwa okubaamu ate nga muli eri munda temuli kitegeeza nti bo bakiyise misleading advertisement mbu gye bakola kuwuddiisa kalanga akawuddiisa abantu kye batagenda kukkiriza bo. Wow, tugendako mu ggwanga erya Ethiopia embeera y'okulwanagana yeyo kirabika ekyagenda maaso munda mu ggwanga eryo era nga gye buvuddeko abantu 6 bakubiddwa ne balusulamu oba ne bafiira obulamu bwabwe 27 ne baboka n'ebisenge eby'amaanyi okulwana kuno kukyagenda maaso okusinziira nate ku bali mu buyinza munda mu ggwanga erya Ethiopia bagamba nti kino bakikoze nga basuubira mu kitundu gye bakubye bomu zino mu kitundu kimanyiddwa nga Mekelle badde basubirayo nga okubanga abanafa abatigri bakyagenda maaso n'okubanga bakolerayo ebyokulwanyisa n'ebyuma ebyobutwa ebiri mu kitundu ekyo ensonga lwaki bakubyeyo bomu zabadde bagenda maaso n'okulaba tebungu buulio bazikiriza naye okulwana mu ggwanga eryo singa ndowooza tewabeewo kikolebwa kugendagenda maaso n'okubanga abantu bagenda maaso n'okwettiŋŋana wakati w'abakulembeze abali mu buyinza munda mu ggwanga erya Ethiopia tesaako n'abatigre babakulembeze mu Ethiopia bagamba nti kano kabinja kabayeekera akavuddeyo okusobola okulaba nate nga bagala okusuuza omusajja mukulu Abiy Entebbe yekyagamba nti tujja kuba nate nga tubafufugaza okubalinnya ku nfeete. Olunaku olwajjo eggwanga erya Uganda mu butongole lwe yatandise okukebera abantu abajja kuno okukebera okwo okw'empaka oba okwokkaka ate nga gwe wesasulira ensimbi $3 ezo 3 naye wabaddeyo akasatiro tebyatandise bulungi ensonga zatuse ne palamenti y'eggwanga nga n'abaka abamu bagamba empisa gye babayisaamu alizaati zirwawo okutuuka ate ekiteeka abantu ku bwerinde obwokukwatibwa ekirwadde ekya COVID-19 katulabe embeera bwe yabadde mu palamenti y'eggwanga olunaku olwajjo nga bateesa ku nsonga eno baminisita ab'enjawulo baavuddeyo ne bakyogerako ne bagamba nti weewaawo ensonga zigenda kutereera naye katulabe ate okwemulugunya okwabaddeyo mu palamenti ku nsonga y'emu. Wabaddewo katemba atali musasulire omubaka okuva Issinjo Alex Byarugaba bwe yeesitudde n'annyonnyola paalamenti okuluzibwa kwe yayiseemu bwe yatuuse ku ssaawa Entebbe nga baatuuse n'omukuba ensambagere saako omusikaasikanya omussa mu kimotoka ne bamutwala mu kifo ekyabadde ekikyafu ekizibu nga tekina kaabuyonjo okumukebera. But I was handed directly from where you collect your luggage with armed men. I tried to object and they really shoved me. I even pulled out my card. I said, please, I am a law-abiding citizen. Kakati Byarugaba asaba palamenti esukemu ngera kino kye kiviiriddeko akikubiriza omukyala Anita Mongo okuteeka kuninga abakungu ba minisitule y'ebyobulamu okujja na lipoota eyeetongodde. That place is next to Lido Beach. It doesn't have toilet facilities and I was there for 4 complete hours in very cold conditions. It even rained. My luggage was wet. People samples were taken and people were left for 8 hours. Madam Speaker, here is a picture. Let us be round. Or people crowded
at the launch, and this also will encourage the spread if you promote people like that, Madam Speaker. Why don't we do the testing by government? We don't mind doing the testing. Let's do the testing by government. If we're in a ramshackle place, we know that for us as government, this is our position. It has been testing incoming passengers from countries which we classify as class 2 countries, and there have been 10 in number. That's where the risk and the burden of COVID-19 has been very high. Kyokka minisita akola guno nagguli Hanifa Kawoya asukiddemu ogezaako okuwuliriza gavumenti n'ategeeza nga nabo baakirabirawo y'ensonga lwaki balonda Ssaabaminisita okuddukanya enteekateeka eno ababaka ne bakiziimuula. A team from the ministry this morning left for the airport, and as I speak now, I got in touch with the lead of the team, the Director General of Health Services, as I was coming here. To report to us. Yenteekateeka eyo eyatandise olunaku lwajjo okukebera okw'obuwaze ekirwadde ekya COVID-19. Gavumenti yakyusizza n'ekyeddiza kubanga luli waddewo amakampuni ag'enjawulo ne labu ez'enjawulo ez'obwannannyini ezibadde zikebera. Era enteekateeka eno yatongozebwa President ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, naye mubadde mukyalimu ebisoomooza bingi ndowooza ebyetaaga okuba nga bitereeza abantu abajja bw'alaba ekifaananyi ng'ekyo akasatiro akabaddeyo n'akatambi akadde katambula nnyo. Waliwo ne yatuutinze naga temujja Uganda ebikiriyo abantu basuza ku airport balina kufuna result zaabwe. Tebakkiriza kuvaawo nga tonaba kufuna result zo. Emizindalo nga mifumu eboogerera okuwa abantu okusoma amanya gundi jangu okimereza ndowooza ebyo oba oliawo President kyali kirusiza enteekateeka ey'okutandika nati nayo tandise nga yakasatiro. Nabagamba wano nti waliwo ebintu ebimu ebibadde mu mikono gy'abantu ba bulijjo gavumenti n'ebyeza ne tukomekerera nga embeera gye bikoleramu eswaza. Nembuuza nti gavumenti yaffe yali yeeteeseteese ekimala okulaba nga egenda kukola enteekateeka eno. Mugamba tunaatererera ku kkubo. Omanyi buli lwoba nga ogenda kutandikawo ekintu naye ng'osuubira kutereera mu maaso kaawo ng'olinga kati bavuzi ba takisi nti bwe naatambula emmotoka kasita etambulamu ne mwenyenyamu bwe muti nga mukola ki nga mutereera kibeera kya ttabbu nnyo. Ekifaananyi ekyo kyabadde kibi kikyamu nnyo. Naye ng'enjawulo eriwo eri nti ekyo kyabadde ku kisaawe Entebbe ate kyabadde mu Honorable. Naye era naffe bw'otunuulira engeri abakuumaddembe gye bayoolamu abantu bulijjo ne babakuba kabangali bonna babayoolera wamu ne bakola ki ne babateeka okwo. So nti gavumenti tennaba bulungi kukola nteekateeka mu bitongole byayo ebimala ku butya bw'esobola okussa mu nkola SOPs at the same time esigale ng'ekola ki ng'etambuza ekiteekeddwa okuba nga kitambuza. Omanyi kati okuswala kujja kuba kw'amaanyi nnyo singa ate wavaayo amawulire ag'okujingirirwa okwa results eruuyi eyo ate nga gavumenti yekola ki yekirimu. So ministry y'ebyobulamu bateekwa okutuula balabe engeri gye bagenda osolovinga ekintu kino, otherwise jjukira nti ebyobulambuzi bye bimu ku bikyasinze okuleeta ssente mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati ate omulambuzi agenda okuyitaawo bw'alaba embeera bw'etyo n'atajja kitegeeza nti ne sectors endala obeera oziggalidde ebweru mu nsonga y'okufuna ku nsimbi. Actually, yeah, kituufu ensonga eno kulwange ngamba it was a nice move mu mbeera emu oba endala ku kyekituliko wano munda mu ggwanga lyattu Uganda, but system n'enkola oba oliawo beeteereddwa okusobola okulaba nga bakola n'okunyikiza omulimu oguba guteekeddwa okuba nga gukolebwa. Ebiseera ebisinga kyekigutta sooka neweebuuza nti abali mulimu ogwo baba bakutte eddima eryo bo bateekeddwa okuba nga bakola mulimu ogwo oba basanze bantu ne bateeka butiisawo ne bagamba nti mubeere nga mukola omulimu bwe gutyo kubanga kyewuunyisa ndabye omubaka Alex ng'agenda maaso n'okuba nate nga alaajana nti engeri gye mwankuttemu nganze n'engeri gye mwantreatinzemu at the end of the day kikomekeza kiraga nti oba oliawo abantu abateereddwa mu bifo ebyo tebali professional mu mbeera emu oba endala n'ekirala tebategeera biki eba biteekeddwa okuba nga tebikolebwa singa omuntu aba akunnyonnyodde kubanga omuntu akulaga ne kadi nti ndi mubaka tosobola kumuhandoolinga mu mbeera emu oba endala etagwanidde. N'endala ndowooza kituufu yes tubadde tetweteeseteese bulungi ndowooza muvu nnungi naye okweteekateeka okulaba nate nga omulimu gukolebwa mu ngeri egwanidde naye yabadde ekyabulamu. Ate n'endala bw'ogamba nti abantu bagenda kuregisteringira ku online naye ndaba abantu wakyaliwo obuzibu mu mbeera emu oba endala n'ekirala abantu babasomesezza nteekateeka eyo. Omuntu avudde bweru oba agenda bweru omugambe nti ngenda kugema tamanyi kyagenda kukola kukebera si kugema kukeberebwa tamanyi kyagenda kuyitamu agenda kola atya. N'ekyala ensonga y'akasimbi
Muntu mugamba nti agenda kusasula $3 gwe sasulira. Tumanyi muntu azena sente meka azati abamu bavayo ng'embeera eganye. Anti kakati awo nabo kye baateekawo embeera ejjuka ne luli nti embeera yaliwo nga bagamba nti okuyingira mu ggwanga oteekeddwa okugenda mu karantini ennaku 14. Kati nga either ojja lwa emergency nnyo kubanga ekintu kyobeera bw'obanga ojja ku mukolo gwa Lwakutaano kitegeeza olina okujja okumala ennaku endala 14 olyoke ojje ku mukolo ogwo. Abamu bakalubirizibwanga bw'abalamu n'agamba tewali nnyo kintu wala ky'amaanyi n'akivaako. Ne kino ndowooza kijja kuva eri Trevor agenda okubanga atambula. Bw'olaba nga kikalubiriza ojja kusigala gy'oli. Naye sitiro era embeera enyigiriza. Kituufu. Bw'olaba nti bo abalambuzi Uganda Tourism Board yegenda okubeera nga ebakolera ku nsonga zaabwe. Ensi ezimu zo kye bakola buli muntu yenna abeera agenze baba bakulina amatrackinze bulungi. Bakuggyako sampa eyo ne bagamba tugenda kukweza result zo mu hoteri gy'ogenda okusula oba gy'obeera obookizi n'otalwa nawaawo either ku mail yo oba ku WhatsApp n'obeera ng'ofuna ebintu ebyo. Ne mu process y'okukebera olabira ddala nti omugoteko ogubeera okusinza ku honorable kyagambye nekyaliza ku kifaananyi nti mu eyo process tomanyi oba akawuka kayinza n'okutambulira mu mbeera emu oba endala. At the end of the day omuntu nze abadde omulamu ate ongattise n'abantu oba oli abali abalwadde mu mbeera eyo ate n'omuntu n'akomekereza nga ate afunye ebizibu byanjawulo. Besigeza nti abali mu system era abagenda maaso n'okubanga bakola omulimu ogwo bo bennyini beetereze bateekeddwa kola batya emizindalo tegiriiko kikikyagisa na president kudda kiki kiba kyetagiddwa okubanga kikola bw'ogenda ku airport ku exit wali basobola okugenda ebintu ebyo ne bakuwanga ofuluma bagamba gundi naye tolina simu mu system esobola okutambula n'ekulaga wali ng'ofuluma ne bakulaga nti result yo bwebadde either oli bweti weetaaga okugenda okwongerako weetaaga further management ndowooza okusinga anti twandisoose ne twebuuza nti amawanga amalala gakozesa buyiiya ki oba tekinologiya ki okukebera kati oyinza okwekanga nga ffe waneeno mu Uganda enkebera gye tukozesa nga tetuganya kufulumya results mu bwangu naye kakati nze kyendowooza oba ekirowoozo kyenjagala okuwa abakungu mu bitongole ebyenjawulo mu gavumenti yaffe nti okwetegekera ekintu nga tonnakirangirira kintu kikulu nnyo kubanga ssaawa zino ojja kuwa ekyokulabirako ekirala bannaffe abesiga eddamuzi nabo batugamba nti omwaka ogujja tugenda kutandika okuba nga tukozesa emitimbagano okukola ki naye kakati ssaawa zinene osobola okwebuuza nti okweteekateeka kwe balimu kati kutuuseewo okulaba nti kinaasobozesa bannayuganda okufuna services zaabwe online likewise NIRA nti buli gavumenti weegenze ng'ereeta enteekateeka empya akasatira akaliyo kaki kangi bakolenga research amala n'ensonga eyo tugenda kukyogerako bwe tukomyewo wali eri kasooke tumulemu katunonye